Professor. Wanchebo. Tubulanganye banga dene. Esebo. Naye kanisa nukuzenza gabiddwa. Esebo. Ozogera kuki. Kati kadi ya Nuupu etegezezza ebintu bingi mu wiiki eno eyise. N'ekisooka kye njagala okunnyonnyola ensonga abamu abasinga gye baabuusizza amaaso era nabadde ndaba political commentator bangi aboogera ku byobufuzi nga balina ensonga gye babuusa amaaso. Ensonga esooka ye timing. Nti Kyagulanyi enkwata gyakutemu ebyobufuzi buli muvu ya Kyagulanyi ebeera calculated eba erina kyetegeeza nti Kyagulanyi okulika kaadi okuzifulumya ebbanga lye eryayita n'asalawo azifulumye wiiki eno gye tukubye amabega ng'etandika kyali calculative nti kikuumidde Nuupu olw'ensonga ennungi n'olw'ensonga embi mu mawulire. Ate amawulire kintu kikulu nnyo ng'olwana olutalo lw'ebyobufuzi. Njagala nkuwa ekyokulabirako nti bw'oddayo n'ogoberera omukutu gwa African American Media Excellence watadde Nuupu ne Kyagulanyi nti babadde ebitundu 86 mawulire ga East Africa aga Uganda baddemu ebitundu 10 ku 10 nga be ba headliner. Ekyamazima Kyagulanyi ko yajja waneeno boddayo n'okola survey mu qualitative ne quantitative media survey zonna Kyagulanyi yeekuumidde mawulire olw'ensonga ennungi oluusi n'olw'ensonga embi. Kati ekyo kikuwa advantage ku banno b'ovuganya nabo kubanga njagala nkuwulira olwaliro nti General Museveni abadde atambula naye abadde takola mawulire kwenkana Nuupu oba Kyagulanyi. Kati wootuukira n'oteeka omukulembeze abadde mu buyinza okumala emyaka 4 n'omuteeka ku muko gw'okusatu nga ku front page gwoliko ekyo kiba ky'amaanyi kizibu nnyo mu Afirika. Ekyo Kyagulanyi akikoze. Endala ekisonga ey'okubiri ku kya kaadi nti abafunye kaadi abasinga babadde bazigwanira naye ate abasinga balina ekintu kye babuusa amaaso nti kaadi olwaleero Kyagulanyi kye yatandikawo kye bayita Proletarian Revolution. Nti Proletarian Revolution emabega wantu tekibaddewo mu Uganda naye Kyagulanyi akireese kitegeeza ki nti Kyagulanyi akutte abantu ba wansi n'abasitula n'abawa obuyinza mu byobufuzi bya wano mu Uganda. Yensonga lwaki osobola okulaba nti Walukaga yafunye kaadi. Proletarian Revolution kyawandikibwako akatabo Karl Marx ne Friedrich Engels mu 1848 bawandika ne bakulaga ensengeka y'abantu nti kirasi ziri bbiri. Fakiri woba ogenze n'osoma baza class struggles nti Karl Marx ne Friedrich Engels bagamba nti abantu babika bibiri era gye bayita bourgeois class ne proletarian class. Kati proletarian class y'abantu ba bulijjo kati Kyagulanyi eryo lyakozesezanga effumu erigenda okukuba General Museveni. Yensonga lwaki olaba nti Walukaga asobola okufuna kaadi ate n'emibwani n'emibwa Sseggona nti Basseggona baneeno balina embeera we batuuse. Ekyamazima tosobola kugenda mu lukiiko lujjako Museveni ng'otuddemu ne Sseggona naye nga Sseggona yeeralikirira sayiti ye eri e Makerere oba eri Ekirabulindo nga yeeralikirira abazimbi okubba seminti. Otuula mu lukiiko n'abasajja nga ayagala kugula ttaka lya buwumbi 3. Kati omusajja oyo abasimu etefutefu kujjako Museveni. Njagala nkuwa ekyokulabirako abazungu bali bakikozesa nnyo ogenda mu Hollywood mu America nga bazannya firimu nti ebitongole ebisinga biba bizannya firimu bijja ne bikwata abaana abatannafuna linnya ly'amaanyi mu kuzannya firimu ne bibakozesa abo okuzannya firimu nti bano abazannyi ba firimu ab'erinnya eddene baba baagala ssente nnyingi naye bw'ogenda n'ofuna abaana abapya asobola okukola ekyo kyennyini ate ku busente obuki obutono. Kati Kyagulanyi kyagezezzaako okukola olwaliro tokyayinza kukwata Nandala Mafaayi mu lukiiko lujjako Museveni n'otuula naye Mpuuga tokyayinza kukolagana naye. Abagamba nti amasomero gange ettaka lyange lye nnaakagula ebizimbe byange bigenda wa kati awo bamativu bali mu kirasi eri gye naggambe ey'aba bourgeois. Kati Kyagulanyi kye yasalawo yakimanya nti abasajja bano bakolagana ne General Museveni najja n'azimba Proletarian kirasi eyiye be baana abasinga boolaba baleese luutu eno kubanga nakigamba nti mu byobufuzi olina okuba n'ababo bootandise. Olina okuzimba abakukkiririzaamu mu luzungu ate Kyagulanyi akibalansinze bulungi nti abasinga badde batuula mu kalakiteezo babadde bakola ebintu bino bibiri. Wambi byobufuzi waliyo bayita bakaluti. Kati ate Kyagulanyi yagaana okufuuka kaluti. Kyagulanyi najja n'ateekawo obukulembeze obutagenda mufuula ekyo kyennyini. Abalala bakikola n'afuuka kabaka mu byobufuzi naye Kyagulanyi akiganya akolaze nti n'abaana abapya b'amaseruka baalukanga enjeru bonna abasinga abawadde omukisa bankerettanyi abawadde omukisa. Kati eyo tuulu nene mu byobufuzi. Kati ekirala kyo kaadi ekyenyinza okugamba nti kaadi eno ejidde mu kaseera nga ebyobufuzi mu Uganda bikyuse nnyo nti General Museveni yali amaze okukwata betuyita beeriiti oba abagezi bakuno bamusiba mataayi. Bamusiba mataayi General Museveni abalina mu 5 era njagala okyegendereze nti bonna abasinga abamiddwa kaadi wiichere n'agenda okuggwako bagenda abakoze force yaabwe ate force yagaana edda. Mu byobufuzi waliwo kye bayita third force
nti Mpuuga bw'amala okuva mu Nuupu bagezaako okukola kye bayita third force. Third force eyo neerema. Kati third force eyo baali bakizimba ne Bansi Muhammad Nserekeabo nti awatakkiriza Museveni, awatakkiriza mu Kyagulanyi, kati bakolewo force yaabwe ey'okusatu. Naye Kyagulanyi enkwata gyakwatamu ebyobufuzi okuva Mpuuga lwe yagenda yeewuunyikiza ddala nti ne Mpuuga gwe baali bagamba nti my leader president ateekwa okuba takyayagala de nakulula amugamba nti ngenda kwesimbawo. Era essaawa enoogeza okere wa Mpuuga nga Bwanika bwe yamugambanga nti president addako n'omugamba nti gw'ogenda okukulembera Mpuuga kwata bukwasi n'akutwala mu kkomera. Naye kennyini yakitya n'amanya nti gy'agenda kizibu era tasobola kukikola. Yes, sir.